Wetwakomye mu kitundu ekyokubiri ekya story ya sister yabadde agenze ku kyeyo nga balina WhatsApp group gye bamutaddemu ate nga bamusetingiddeyo n'olulenzi biggwerawa ku nkomera byonna nga bwe nakugamye mu kitundu ekyokubiri nti alina ebibuuzo. Ekibuuzo kino kyenzikiriza oba ebibuuzo bino byenzikiriza nti abawala bangi abali mu myaka 28 kudda waggulu beebuuza ekibuuzo kino naddala nga tonnaba kuzaala tonnaba kufumbirwa olinayo akaana ko kamu obwana bwo bubiri. Ekibuuzo kino abawala bangi mu kiina tugenda kufaafaagana nakyo. Kibuuzo ki? Katusooke tutandikire we twakomye ng'agenze ku kyeyo. Tugenze ku kyeyo. Ku kyeyo baakola group olunaku nga lukya admini abaako omuvubuka gwanseetingira nga twogera naye nga nkyalina trauma eri nga nina obukyayi bungi ku kitonde ekisajja kyonna. Bambi ono yagezaako okuba nga nziza nze kyotambuuziza sikikubuulira in the first place naye bwe ndaba ng'oli serious mbaako byenkubuulira ng'abaana kuba nze sikweka baana bange munnange ng'omuvubuka mpa ku ssente nga tutambula bulungi naye nga nze nina amateeka aganfuga nga nze nalina nga abalala abankwana naye amateeka gange ge gaabagobanga. Nze sisindika bifaananyi bya kisiru. Bw'oba oyagala kulaba ne bwe kiba kibegabega obeera ondabye nnyo. Bwe biba bya ku ssimu ekyo kyonna kigaana ne bwe mba nkwagala bitya. Ate ne bweba view once sisobola era nkubuulirirawo nga tetunnagenda wala mbu simanyi kutundulira vanilla ku ssimu sibisobola. So kati ono bambi yali yakkiriza nga tubeerawo lwe zivuddeko akumanya n'akuzza ssebo nga bw'omugamba leero nkooye nnyo ng'akasente kaako lyamu KFC okkakkane. Abawala abaana bawala wayagalaga. Okay mama ndi mwana wa bawala bulungi tebwansala. Abawala mwayiga bulungi tebwansala. Mama bulungi tebwakusala lyamukoka KFC okkakkane. Oba ye musajja twabakakkanira kuki? Nti ndi mulwadde ng'asindika agenda mu ddwaliro oba ofune ekyokunywa naye ng'akimanyi nti ndi ku kyeyo mu kiyumba sobola kufuluma. Ennaku enkulu kaako weereza mukadde naye ekiseera kyatuuka nga ntamye nga ne byayogera mpya binyiiza nga ne bw'aba agenzeeko awutu nga bambi akuba obufaananyi n'akuweereza ng'ayambadde bulungi naye nga ndaba tanyumye nga mu mutima neebuuza kati asindikira byaki gasi akasasiro kiteezi naye nga waali kuba yali anteekamu bambi akasente ke. Ekiseera kyatuuka ne mugamba nina abaana 2 n'awakana kuba nali napostinganga muwala ebiseera ebisinga ng'ate omulenzi ebifaananyi yali muto ng'ate alina ebitama ng'afaananamu abawala. Ne mugamba genda okebera vidiyo yange ku TikTok bweti ne bweti. N'agamba mbu yagiraba naye yali alowooza ya muwala bwe yali ng'akyali muto. Ate mulowooza ku olwo si we nakyayibwa? Amazima tegaakufuula waddembe, amaziga gaakuleka mu kyayiro. Kyokka banange bamukyaye. Siri lwerabira lwe bagamba mbu omugenzi Alexis lwe baamukuba amasasi nange nali eno mu maziga mu bufunze nakaabiramu ne famire ye. Mbu ye tasobola kuwasa mukazi w'abaana 2 nga ye talina mwana. Yebuuze ku Professor Ju mumprovokinze nnyo so ziyogera ku mukwano gwa Professor ne Chosen Becky. Abatambudde nange akabanga mujja kungenderera nti waliwo ebintu byendaba nembireka ne biyita. Naye kakati Chosen Becky kyali wange ate ye Professor kyali wange we back
kale n'ensonga ezimu munnange bwe mba n'ebyokwogera sijja byogera wano ku muleereetu. Tujja kusisinkana ne Profesa Ju waffe tunyumyemu byenendaba byetaaga okwogerako mbyogereko. Ate bwe muŋŋenderera mujja kuwulira nnyo oba muwutira nnyo okuwulira nga nyumya emboozi n'ebintu ebyo biba byabaddewo nga nabisanze ne ŋŋamba kino si kyekiseera ekituufu obyenyumya. Kati bwe muba muzze mutambula nange Mukama ng'atuwadde ekisa n'obulamu eyo mu 23 mu 24 bwe ndiba nkoze show ng'eno oba live babiri babitya mulibeera muli awo nga nyumiza nga munnange nno ebiseera ebyeyo mu 2025 oba muliba mukyaliwo nga mugoberera. Kale ono bamukyaye tasobola kuwasa mukazi w'abaana babiri nga ye talina mwana ne mugamba ize nga sikweka baana mbulwa kuba musajja. Awo benaddamu okufuna just baali bakumazako kyeyo kubeera kaawo nga nina gwe njogerako naye. Awo nenzire waka mu 2024 nagenda okudda nga layini yange baagisalako kati amanamba gange gaali mu ssimu ate essimu nga yayatikira ku kisaawe enkadde gye nali nagenda nayo nenfuna ennamba empya nga tebagimanyi. Awo baali bantwaliza ekyeyo eyo gye byakoma. Kale wulira bw'okozesa banno. Kati nzira ekyaddondo nga nti abasajja kuba bwe natundula n'oli najjayo bya mugema. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasa baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali obaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napolosi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe baayawula naye. Saagala byate tewali bantu ate so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu. Yes. Kati nzira ekyaddondo nga nti abasajja kuba bwe natundula n'oli najjayo bya mugema. Neyali owa reepu nayo najjayo lya mugema nga ndaba maama wange gwe mbonyaabonya era mbategeeza mbategeeza nti abaana bange bayita maama wange maama kuba oliye yakula ne maama nga ndabako katini. Kati ono namuleka wa mwaka gumu n'ekitundu ate omulenzi namuleka wa myezi 8 naddayo bamanyi linnya ng'omuntu obuntu nga tebammanyi nga nze. Munnange ekiseera kituuka nfuna omuntu nga tubeerawo twogera okumala ebbanga nga tusisinkana nga buli kadde nina excuse kubanga bwe buzannyo bwange. I'm kidding naye nga kyekyo nsaagira mu mazima. Lwaddaaki nga ngende uwe nga twogera ayagala kavanira nzijukira ebize bintuukangako mugambo onansonyiwa naye I'm in my ready days ndi mu people power nze ndi wa kyagu bannange nsaba kalulu ka president bamikwano nga seekwese nga sirimu yadde okwebuzaabuza nsaba ku kalulu ka kyagu. Kale nno January nga 15 tikinga ambuleera awo tuvudde mu bulango bw'abakama baffe.
akatundu ako kakutuusiddwako Aisha Najemba Furniture Mart Ebanda opposite akapande kana Bisunsa Girls ne Massive Quality Beddings Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel nga bano bakabaka mu byebisi beddings ononya ebikozesebwa mu kisenge byonna ojja kubanga obisanga mu Massive Quality Beddings Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando ne Dembelio Properties and Associates. Akanda ukalinga kansa kubukedde. Ne bananki. Olugambo oluli kunze. Bambi ono bamugamba nti amugambye munne nti munne nsonyiwa mbadde already ndi mu people power. Bambi teyalemerako nasanga afumbye bitya. Oluddako nzira ya atandika romance. Agala atunule vanira mugamba nga mpulira saagala sirina feeling. Omusajja kano katona ndye oba nkuba oluyi bamikwano natya neŋŋamba mu mutima wait yono omuntu ayagala okubeera naawe ebbanga lyonna ekitegeeza singa abadde yampasa yandinkubye yayomba naye olwedde nava ku kyeyo nga mpulira story za wano ne Mr. Soze engeri gy'otubuliriramu era tusimirira ddala empeere zaayo bannange mwebale kusiima already flaga super nali mmaze okugisoma ate ng'emabega waliro yankubira essimu nga mugambye nti ngenda kugendayo oluvannyuma ankubira mugamba sijja kusobola nfunyemu obuzibuzibu awaka nga nali njagala kulaba ku bugumiikiriza bwe nga bwe buyimiridde maama nze yaŋŋamba n'obukambwe nti naye olikomya ddi okunswaza mu mikwano gyange luli waŋŋamba ojja n'otajja kati wulira kati ogenda bagamba ntya najjako bujja essimu yange omanyi nze siboggolerwa siya gwe nno weefuge nalumaga neeyisa kimbejja bwe yakkakkana n'ankubira ne tudda ku mboozi endala ennyo so mu bufunze ekyoyo nakomawo omwaka guno ng'ebimu ku byanzirusa ekyewakomawo omwaka guno 2025 ndowooza naye ng'ebimu ku byanzirusa wadde nga ne ssente nzaagala kuba nina bye saamaliriza ku luli nga njagala mbimalirize kati era nnaatera naye eri kyanzirusa musajja nga nnemeddeko mbayagala kumpasa kyokka nga nze mu kulaba okwangu nga simusobola obusungu alina bungi ate bujja mangu ate ng'akaabakaaba ye maama we buli kadde abamulwadde baganda be ye mugalanda naye ayagala alabirire ne bakulu be kw'ossa ne bakyala b'abaganda be bannange ate kati mpulira nempulira nga maa yali antamye nga ndaba muddugavu nnyo bannange mutono nnyo byayambala binyiiza nga bannange nga ndaba waggete nnyo. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nga bannange nga ndaba waggete nnyo kyokka yalemerako ne bwe mugamba nkomawo oluvannyuma lw'emyaka 10 mbwajja kunninda kyokka talina mwana abadde akyasoma naye yamaze
lwakuba bamutikira mwaka gujjeeyo nga guggwako, naye nkoze buli kimu ky'owulira anneesonyiwe ng'alemezaamu. Ansindikira obuvidiyo oba some sweet messages ne mbireka ku bluetick oba noddamu okke ng'ate otaddeko ke leta ke yokka, naye si bugayita powa. Awo njagala mumpeere ku magezi. Ekirala, taata wa muwala wange yamala nadda mbu kawalake nadda nga kawalake ka mwaka gumu nenfuna communication yansanga nawaka nga nakazaala omulenzi yakomawo mbu ekyamundesaawo kugaana kumufumbirwa. Naye ye baaba sisobola kuba nabagambye ye empisa ze, naye paka kati ayagala mufumbirwe. Yatuuka n'okuwambako omwana ku ssomero gy'atasasula fees mu ssiru, n'amutwala for a week, naye nettuuka ekiseera netukkiriziganya kuba yali afunye essomero ng'akola nga HMOK ng'asomera eyo ewaka dda ku weekend. Yamala n'agamba kati ajjanga kudda mu holiday kuba aba akuumako sengaawe, kuba sengaawe abadde mu senior 1 nga kawala kange kabadde mu P1. Oyo yeesobulanga n'owa tribe ye, yokendoza asaana awase muntu wa tribe ye. Kati ate taata woono ye bambi namala ebbanga nga munoonya, naye mu myezi ng'ebiri emabega kwe kuddamu okumuliza oluvannyuma lw'ebbanga bya myaka ng'etaano, naye era nga kyemmanyi yawasa dda kubanga tubadde tetumanyi buli omu gy'ali. Naye era okusinziira ku kyeyankola sisobola kumufumbirwa kubanga mulinako obukyayi era saagala kulimba. Laavu ya mutabani wange eyange ya kiseera buseera ate nga nange tanjagala, ayagala maama we, ate maama ayagala omwana oyo. So kati ndi awo nange nfaananyeemu sister gwe nawulira awo nti nsobola okufuna omuntu nembeera naye mu relationship, ne bwe tumalanga omwezi oba ebiri mbeera mpulira nga ntamye, nga byayogera binyiiza oba byakolanga bimesagi ze nga nze zinyiiza bunyiiza. Simanyi kizibu kwe kiva. Nyinza bwe nkutunuulira n'onkuba omutima nga gukuba, obeera olina okunkwana naye nga sinze nkikugambye. Naye bw'omala okunkwana ne tumala ekinene emyezi ng'ebiri nga ntandika okwebuuza kye wali onkubako. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. N'onkuba omutima nga gukuba, obeera olina okunkwana naye nga sinze nkikugambye. Naye bw'omala okunkwana ne tumala ekinene emyezi ng'ebiri nga ntandika okwebuuza kye wali onkubako. Bannange, here we listen but we don't judge. Simanyi buzibu bwange. N'ekyokubiri, musajja ki agenda okunjagala nti nina abaana babiri buli omu ne kitaawe? Ekyo kyenkaabya buli kiro. Mwana wange kisazeemu mu linnya erya Yesu. Katonda nga yakwagadde, Katonda nga yakubiseko akasubi, Katonda nga yabikoze, Katonda nga yakusumuludde, Katonda nga yaleese obuwanguzi mu bulamu bwo. Ulira nnono bwakeke mambo abaana babiri mu bataata babiri. What are you talking about? Katonda bwajja mu bulamu bwo okukola ebyekisa, okukola ebyamaanyi, oyo nonsense omumubuulira. Nze abaana nina abaana babiri, mbasajja babiri. Mukwano Katonda nga abikora mu ngeri ey'ekyewuunyo. Gamba nti ey'ekyewuunyo. Katonda nga anabikola, wallahi abikola ne weewuunye. So lekeraawo okwesalira omusango kaabe buli kaseera. Bino ebisoomooza ennaku zino, abaana babiri mu bataata banjawulo osobola okusanga nga ate era oyawukana kitono n'ow'abaana abana mu taata y'omu.
bannange ebibi bikirana bino biwanyisiganya mannya naye ng'obuzito bwabyo bwagala kubeera bwe buno. Olwekyo lekeraawo okwesalira omusango kubanga sigwa ovunaanyizibwa naye Katonda ateme ekkubo, Katonda akola ebyekisa, Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'obuyinza, ow'ekitiibwa, ow'okwagala, ow'okusaasira ajja kubikola. Gamba nti amiina, tambula n'okukkiriza okwo. You don't know what you're talking about. Simanyi buzibu bwange. N'ekyokubiri, musajja kyagenda okunjagala nga nina abaana babiri buli omu ne kitaawe. Ekyo kinkaabya buli kiro. Nze kulaba Mr. Sozi nina abaana abo ne sifumbirangako musajja. Sibeerangako wa musajja n'ensulayo nti maama yatugambanga ng'okyasula mu kasolya ke teri kusula bweru. Talina gasula ng'omutima gumwewanise mutuufu. Okudde wakatosusa ssaawa 5 nti talina gabulwa tulo nti kubanga omwana era akubuuza onoosulayo, bw'oba onoosulayo genda n'abaana bo. Akonkaagadde. Maama bw'omugamba nti onaasulayo genda n'abaana bo, ono mwagadde kanonkakopye, genda n'abaana bo. Kati awo wendi Mr. Sozi nange neegombako okubeera omufumbo nga nina omusajja ninako obuvunaanyizibwa. Aŋŋamba nti kino n'empuliriza nti mukaagundi bannange binnuma, naye nsaba Katonda ansaasire anfunire oyo anaasobola okuŋŋumiikiriza nanjagala nga bwe ndi era anantegeera. Byebyo bannange ebyange, kambaagaliza obulamu obulungi. Sozi mu famire wamu ne famire ya Mr. Sozi, abawuliza n'abalaba n'abaliraba, Mukama akkusa emyoyo gyammwe ng'abawa eby'emitima gyammwe gye biyaayanira na buli kyondo kya Buwarabu n'abali mu kyondo kya Buwarabu. Mukama abakuume wamu ne famire zammwe abatabatuuse ku biruubirwa byammwe byabaleeta. Nsembyayo bannaffe abatuteekamu ssente okuyimirizaawo puroguraamu yaffe eno, Maama Aisha Najembo wa Aisha Najembo Furniture Mart, mukyala Nancha Beatrice owa Dembiro Properties and Associates, Mami Becky owa Remo Beauty and Wellness Center, wamu ne Masses Quality Beddings and Nansana ku store opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Tubawagire nabo bongere okukiteekamu omusimbi, mubeere bulungi. Nze nja kubaayo nnyo nga nsoma comment emu kwemu. Mr. Sozi neeyanzezza okumpuliriza n'okusiima okusoma story yange eyinza obutabulamu mulamwa gwonna oguyinza okubaako gwe guyamba. Stay blessed. Bambi nga nsanyusa okuwuliza. Okay, ndowooza tubeeko bye twogerako ebitonotono. If I am not mistaken, you said nti oli 27. Ekintu kino olumu nkyogerako katono ne njagala kusaba abaana ab'obuwala. 27 bw'oba nga tolina musajja, baako ebintu by'okakasa nti obirina. Nkiddemu kati amagezi gajja. Ati 27, 28, 30, 33, 37, 40 oli mwana wa buwala, tonnaba kusetolingana musajja nti wuuno. Njagala kutegeeza ebigambo bino ng'oli awo okyalinda omusajja Mukama gw'anaaleeta. Tomanyi bw'anaamuleeta, anaamuleeta ddi, anaamuleeta ate, naye nga ky'okakasajja kumuleeta, baako by'okolawo. I want to be honest with you. Abasajja bano bwe bajja mu bulamu bwammwe nga kwanye oli mu 27, oli mu 30, midi, late, early 40s, bwakukwana nga nammwe bwe mubeera awo n'obuuza nti naye omusajja emyaka 4, musajja myaka 35, myaka 45 ankwana, alinawo kaki? Olina engeri gy'opima omusajja ono ng'olaba nti ebbanga lino emyaka gino gy'alina amaze emyaka, ne bw'aba yagenda ku university omutwalira okuba nti at least amaze emyaka nga 10, kumpi myaka 15 nga yamala okusoma, abadde akola ki? Mwe mulowooza nti abasajja ekyo tebakyebuuza? Bakyebuuza. Ayagala akusange ng'osobola okugamba nti ninawo kano naye n'ayanjula by'olinawo, aba tagenda kubba okuggyako ng'anaakubba oli bubeezi mujega. Kakati baako by'osinza abawala. Njagala kukubuulira, omusajja bw'akusanga ng'oli mu 30s,
early late 20s, early 30s, mid late 30s, 40s. Aba comparinga aba kugeraageranya ne buno obwana obuyingidde campus in their 7, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Omusajja ono atunulira obuwala buno obuli eno wansi n'akutunulira. Kati ateekwa okubanga bwaweyinga bw'asalawo okutwala ggwe nga wallahi waliwo ensonga ez'amadala lwaki aba atwala ggwe. Wano njagala nkubewo nnyo abawala mweyambe kino mukikoleko. Nze Masibera Kangume owa Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abayina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998. Omusajja ekisooka chances are nti mu myaka egyo abawala abasinga obungi ajja kuba alinayo ko omwana we omu oba babiri. Mulaba Chosen Becky okubanga yatwaliddwa Professor Ju ne Chosen Becky muwala mutobi, muwala mukozi gwenzikiriza nti asobola okubaako kyalaga. So wabeerawo ko ka bargaining power. Ebiseera ebisinga omusajja bw'ajja mu bulamu bwo ng'asanze olinawo akaana kamu, bubiri oba busatu oba bataano, bw'akutunuulira ng'oli mukyala asobola okubanga oyiriba abaana bano ne basoma, lwe batasomye ng'asobola okukwatirako, ne lwabadde ng'asobola okukivuga kugamba naakulaba nga osobola okugattawo, asobola okugattawo nga musobola okukwasaganya ekintu kino ne mukitambuza. N'aleeta kano n'oleeta kali, mwagala ogula akapoloti bw'abanga ayinawo miliyoni 10, Dembe yagambye ka miliyoni 13, ayinawo miliyoni 10, oyinawo miliyoni 3 nga musobola okukkaanya n'okola top up akapoloti ne mukagula. Ekyo oteekwa okubanga okisinza buno obuwala obwakamaliriza kampasi, obwakajoininga kampasi. Naye omutawaana oguliwo gwe guno, bannange abawala saagala munnyigire. Abakyala saagala munnyigire ku nsonga eno nze wammwe nze abaagala. Lwaki abasajja musanze obuzibu nabo mu kiseera kino? Agenda okukusisinkana ng'oli mwana wa buwala in your late 20s nga myaka bwensize ngimentioninga, naye nga bw'akutunuulira wallahi nga naawe mu byetaago, mu kumutunuulira, mu kumwanjalira engalo nga toyawukana na kawala kali akakafuluma kampasi oba akakajoininga. Kati omusajja ono agenda kuwinga agamba ono omuwala alina obuvunaanyizibwa bungi, alina omwana we oba alina abaana be. Abaana bajja kulwala, abaana bajja kusoma, abaana bajja kulya. Ate ye kennyini takwogeddeeko gwe nga gwe naye ayogedde ku baana. Kati bw'agenda okukomparinga akawala kali tekannazaala ku mwana, kati agamba nti katutandike butandisi kubanga wano atandikire mu buvunaanyizibwa nguleda alina abantu bakuvunaanyizibwako bakusanze nabo. So wateekwa okubaawo ekintu ky'okubya ng'okikubya oli eritali ddogo, kubanga ne boona omulogo bijja kukola kaseera
alina awo tebijja kunyumiranga omusajja atambulira ku mudagala okumukontrolinga biba tebinyuma. So mu kino kyenjagadde okugamba nti at that age beera busy. Waliwo bambi benji okusaasira nga tebigatta kuba already omusajja gwe yakuzaalamu omwana oba yakuzaalamu abaana oba abasajja abakuzaalamu abaana bakulekera obuvunaanyizibwa osigala weebuuza nti so zimmo kati akatono kenyinza okubaawo nako ngenda kukakola ddi ngenda kubeera nako ntya ng'abaana bano bankamula bansika left right center fees kulya kwambala bujjanjabi byonna bitunuulidde ggwe oli agamba nti so zimmo ekyo ngenda kukikola ntya. Njagala njogere naawe omulundi omulala nga gwogamba nti sozi wallahi mpulira sisobola naye njagala kulabula abawala ng'abo bw'obeera awo mu situation bw'etyo nga abaana olaba bakudraininga bakusikamula bakukamula mu mbeera bw'etyo n'oyagala okusinkana omusajja ng'ekimu ku kusinkana omusajja ng'ensonga yo kwe kuba nti omusajja oyo akwasizaako akuyambako ku baana. Relationship eziri solid, relationship ezesigika kizibu nnyo okugisanga ng'olwedde abaana bakutadde ku kisenge oyagala muntu akukwasizaako naye ng'akukwasizaako si abazaala. Njagala kukulabula bw'oba oli Uganda tufune passport, bw'oba oli ku kyeyo yongereyo ku myaka tubeeko we tuva ebirala ndibyogera olulala leero siri kuggwe butereevu. Naye ate nawe nkuzingira mu bano kyenvudde ngamba nti mu biseera ebyo nga tolina musajja wankalakkalira ali awo naye olinayo abaana bo ate kankubuulire ne bw'oba tolina mwana. Bino njagala bibategeeza abawala ne bw'oba olina omwana ne bw'oba tolina mwana waliwo kati embeera etugasse fembi. In your 30s oli muwala oli single tolinaayo mwana omusajja okusalawo okugenda naawe ayagala okumanya kiki kyolina. Bwe ngamba kyolina kiyinza obanga nga it is not necessarily how much you earn. Do you own a plot of land? Have you put some nanny structures? You know, not just that. Ziyinza obanga nga mpisa ebyokuwoma tobireeta oja basozi nja kukola kukonya kukola gwa kwewunda mufunza abeere nga nze ne mufunza tuli tuti ekyo kijja kwa tekimala. Emyaka egyo omusajja bw'akusanga ayagala nnyo bwe mubanga mugenda okwogera ku kukyala ng'ajja kugula byagenda okujja nabyo ng'osobola okweyambaza. Gano ge mazima genkubuulira. Tekiteeza nti teriyo basajja bajja kubanga basobola kufuna oba bojja okufuna abasobola obikola byonna. Amazima amatuufu gali nti kiyinza okubeera ye naye nga kiyinza okulwawo ate era kiyinza okubeera ekizibu. Kyenva nkugamba mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nti mukwano mu mbeera eno omusajja bw'atyo ayagala ajje mu bulamu bwo nga bw'akusasulira TV bw'aba asobola okusasula rent osobola okusasula TV, osobola okusasula amazzi, osobola okusasula amasannyalaze, nga bw'aba asasula school fees osobola okugula requirements. Gano ge mazima. Omusajja ono bwe mutegeka okukyala nga bwe nkugambye ng'ojja kweyambaza, bwe munaategeka okwanjula ojja kweyambaza, naye bw'agenda okukutunuulira abantu bakulaba oyiribyeko n'edduniya noti mu basajja naye okozeeko obaddeko ku kyeyo wagendako egindi waliko ejjuba wava ejjuba n'okolerako mwaluwa nebbi 10 pakwaki kapikyolwa kalamojja otalaza ebitundu ebyenjawulo ng'okaba onoonya ssente ne eje basuubira nti eyina ebijjirako. Kakati mutuuka ku kwanjula bwe muba mwogeranga ogamba kakati ate ennyumba y'awaka yeetaaga okusiiga ewammwe gye tugenda okuteeka emikolo. Munnange omusajja ono njagala kubuulira amazima ne bw'aba tabigambye naye at the back of his mind emabegawo bijja kuba bimunyiiza. Kati ng'alabira ddala ebyo byali badde byogerwa kali akawala ak'emyaka 18, 19, 20, 23 agamba naye badde ntwalira kali actually nja kusobola n'okukafuga naye njala mutegeere nti ekira abasajja kye babatyako mu age eno gye mba mutuuse n'embazuulo eba yakula. Toyagala kuboggolera, toyagala kujoogebwa, toyagala kufugibwa, toyagala kunnyonnyola.
Tuyagala kubuuza kajojojo wa bibuuzo eyo ovaawa olagawa okomawo ddi lwali tokwata simu ebyo bato byagala eji eyo ebiseera ebisinga muba n'embazuulu kati ekyo nakyo njala bategeeza nti eba disadvantage ku basajja bano aya n'agamba bano ugendagala so zinza mbandabyeko muba muyina embeera eyo oluusi obaddeko mu relationship 3 4 5 6 8 10 20 abasajja bakutomeza ebisenge n'otuuka nokumaze n'oga nti nze musajja takyanjooga omusajja ayogera oyogera abwatuka asituka bwati naye n'osituka n'agamba kikino nga kiki kyogezako tegeeza olwoza nakalaba byebino abasajja bibabeera babalabako kakati agenda n'abanga tali comfortable wakati ogezaako okunfuna n'ataba comfortable kakati kali alabanga kagenda kumwanguyira kati onologic yono singa awamu mmutegeera munnange ne bw'onoobanga oli mu 30s nga gweyagala okutwala oba omusajja wandyagadde wa 40s 45 njagala kutegeeza ffe abasajja kyekimu ajja sigala nga agamba ono agenda kunkalubiriza ono mukulu munnange ono mukulu munnange agenda kubanga nkaayanya so kali akatoototo bwe naakagamba nti kati abamu mamwayiga okukola ssente naye nga mulina engeri embi gye mwayigamu okukola bintu togambwako ensonga zino njala babuulira olumu zibakugira abasajja emyaka egyo kino kankireke njagadde ekintu kino kikutuulemu njagadde ekintu kino okiyingize mu birowoozo byo nti osobolera ddala okufuna omusajja naye n'ebimu ku bitonotono byenjogedde biyinza okukugira nabyo mbitaddewo ekirala ekizibu kye muyina mubeera mwagala nnyo buli musajja ajja n'alabikirawo from the word go ng'ali serious kati ate okubeera serious nga gwo kyemukaka gw'olina obwa serious bw'oyagala olina direction gy'ogamba nti ateeka okukwatamu eno kati olumu n'alabanga gw'ayagala omuyingiza ekitimba so nga ate gwe osobola okumutunuulira obutunuulizi enkola ye y'ebintu enjogera ye neeyisa ye ebiseera eby'omu maaso naye omutawaana oguliwo mutandikirawo okulaga enjala muba akatandika okwogera omugambirawo nti nze njagala bufumbo butukuvu era nkubuulirirawo tojja kulaba wadde wenkoze susu ng'abakadde bange tebamaze kulaba nze abasajja banjonyesezza nze gwolaba nakoowa abasajja banzanyiddeko ekimala kale era bino byogera omusajja oyongera okutta akataleko aga maama ono ng'akalabuse nnyo ate nga oluusi si kyekyo nze mbuulirirawo nze njagala byako emikolo gyaddi amangu ago otandise okudraftinga budget omutiisa bino byonna olumu bibakosa naye nga temumanya kati ate jjukira naawe oyinayo kino ekya myezi 2-3 omusajja aba akutamye olina trust issues kalaavu kakunyumira nga kakyali hot bwe katambulako ebbanga otandika okubula omulama gwako okukakalukana kwafuusa okukakalukana sente zaafuusa abaami betuvayo nabo mu bakyala kati owulira ng'oyo nonsense osobola mutoleratinga ku bossi wo kubanga akuwa akasaala kubanga ebbanga bwe litambulira okutuka myezi 2-3 mu relationship omusajja waliwo accountability zajja okusaba ebyo byebiseera omusajja gyayagaliramu nnyonnyole why when how what byonna ebibuuzo ebyo omusajja aba abireeta kati ebyo oba obikooye oba otandika okulabamu okukufugirira okukontrolinga gwegenderera otandika okumanya lwaki omusajja oyo mubiseera ebyo aba batandisa okukutama aba ali serious nnyo aba agezaako okulaga eryami gwe ngolaba omusajja akukikinalako ebyo ba tokyayagala biwulira oba ogezaako okuntegeera omwagalwa mu nsonga eno oteekeddwa okusooka okukkiriza nti ebyabaawo byabaawo bali abalala baakuyisa obubi ne biwunzika bubi weebali era n'obalaba bagezaako okwagala okukomawo mu bulamu bwo naye olaba tebakyakola makulu tebakyagwana kufuna kafo mu nnyumba y'omutima gwo kakati tuteekeddwa okukkiriza tuteekeddwa okutunuulira obulamu obujja biki by'olowooza ebikupa oyinza banga okyamuka ng'okyamukira ku muntu omukyamu kyovulaba ogenda otuka myezi 2-3 mwezi
ng'akutamye. Oyinza nga oba oli awo ensonga ze wasooka okutunulira zaali endala. Waliwo n'abalowooza nti baawona. Waliwo abatalina nsonga ziri genuine kuyingira mu relationship. Bw'okkiriza omusajja nga ekimu kukkiriza kutambulizaako ku kyeyo kubeerako nagwe oyogera naye ng'eyo y'ensonga. Gw'olowooza nti bwetuuka mu maaso ensonga ebeewo eri. So in this case, oteekeddwa okuddamu n'oddayo ku drawing board. N'ogamba nti kakati, myaka gino wendi kiki njagala? Nti kino. Yes, abasajja bensinkanye babadde ne faults here and there. Do you take time to reflect on yourself? Ogambe nti naye nze wa wendabika nga ataba ku mulamwa. Abawala abamu ogenda okwesanga ng'alina obuzibu ng'ali so demanding. Abawala b'ennaku zino mulina akajanja mugenda ne mugamba ennaku zino mulina engeri gye mugamba okusaba omusajja ssente eba ngeri yakumwegobako. Bannange mwebuliza mu kintu ekyo kubanga you see how men are complaining. Nti nze neewunya omuwala gwe nnaakasinkana nnaku 2-3 n'oŋŋamba nkuweerezeyo emitwalo 5 oli mwewala n'agamba mbwera nange mba sikusiimye so ekyo nkikola mu ngeri ya kwegobako. N'omubuuza nti kati bw'obanga tomusiimye n'okikola mu ngeri ya kumwegobako n'azikuwa ne luli n'azikuwa ng'ate tewalina bigendera byakubeera naye olaba bw'owunzika ng'omukkiriza naye ng'atozze mu kiwasoose okwegaana nti okululunkana okubeera demanding kibadde kizibu kyo. Kati potential ye his okumulaba nga alina obusobozi obw'okubeera husband material wabupimira otya ku ssente. Mwogera ekintu ekyo mu ngeri y'okwekangabiriza. Nze omusajja bwe nkusaba ssente nga wakankwana kaba kabonera akakulaga nti sikusiimye era mu kuzikusaba mba nkimanyi ntogenda kudda gw'olonga nkuwonye. Wallahi mwekaza bwekaza. Baba bakukonya awaluma temwagala kukkiriza nti mulaze nnyo enjala bannyinaze. Mbeera nkwegobako gwe tolaba nga nange mba sikusiimye kati manyi nti ekyo tojja kikkiriza n'ogenda. Waliwo ababa basobola okukikola kubanga osabye 10 ng'asobola n'abala nti agenda kuteekamu akakadde kasita omuwaako nga guggwa. Obunafu obwo nabwo bwetaaga okutunulira ngambye nti abawala abamu baba so demanding. So kakati muba mwakatandika oluusi mulekerawo okupimira abasajja ku busobozi bwabwe nga mubupimira mu ssente. Ayinza okwegaganula asobola okukulira looni n'akuleka nga akufunyisizza olubuto. Nje nabibagamba amabega statement zino nazikola mabega nga Miki tannabazoogera. Eventually bwe yavaayo ng'ayogera ku byamuwala okumufunyisa olubuto nti amuzaalemu omwana yali ali ku revenge nabagamba it is very possible way back. I don't know if about your statement yo mwali mugezaako connecting the things I used to teach you years back. So omusajja asobola okukuzaalamu n'akulekera olubuto n'agamba nti akakadde ke mutaddemu kakadde nga akalabirira mu mwana bwe ndiba nsobodde nditandikira. So ngambye abawala bamubeera so demanding. Waliwo ebintu bye mwogera ngambye bitiisa abasajja. Ekimu ku byenjogeddeko kyekyo ekyokubanga gw'okimu kuba mu maaso nti kuwasa. Okukuwasa kuteekeddwa kuva mu musajja. Bw'opima omusajja ono nga obuvunaanyizibwa ekirowoozo ky'okusetolinga akuwase takirina, you don't even need to mention it. Mupime ku minzaani nga tomugambye bw'otyo nga bw'okikola. Nze ompasa ddi. Nze saagala kubeera mu relationship bbanga gwanvu neetegerezaako ki. Omuyaya asobola n'okweka obuyaye bwe n'abugjeyo ng'ali mu bufumbo. Nze oba onoompasa bitiisa abasajja. Kakati nze onsisinkana nze omusajja alyoka akusinkane mu kazigo ko mugende mu loogi. Nze siri muntu wa loogi. Omusajja ga banna ono kikyagala kunjingiza kitimba amangu ago. So ng'ate osobola okukola ekintu kyekimu naye ng'obadde mugezi nnyo mu ngeri gy'okireetamu. There could be questions. Yeah, Nkwana, you showed interest in me, but there are some things I really want to know. Ebigendererwa byo n'ebyange biyinza obutafaanagana. But chap osuubira ddi okusetolinga ogamba nti kakati kampase kati katuzaala abaana ng'anyumya omanyi kakati nina emyaka gino giri 31 nandirowooza nti ku myaka 35 kati ogenda okukibala nga gye emyaka egi 5.
okay ono plan ze ez'okuwasa kati kusatolinga ebyadala bya 2025 ngokale 2025 kitegeeza nti 2024 tubatandise ku lugendo olwo emyaka 5 ogenda okubalamu myaka 5 bwoba oli ku 29 aho ojja kuba oli mu 39 ngogattana okay ebintu by'okuzaala bino obyogerako ki kubanga osinkana omuntu ng'abantu tulina omubiri omulamu we are human beings not zombies and we don't even have an idea of how zombie deal with their nani so I mean singa bukyenkyanga ndi lubuto waliwo omuntu byayogera kati waliwo n'agamba nanga nze sirina buzibu njagala owulirize bwe tugatta notes bwebuke kubanga bw'agamba nti agenda kusetolinga nawe mu myaka 5 naye ate omubuuziza ekibuuzo ekirala nti kakati tugenda beera nga abaagalana what if obudde olunaku lukedde nga ndi lubuto kakati sirina buzibu ng'ozaala okuzaala sikulinaako buzibu kakati ng'otandika okugatta noga omusajja ono yagambye okuba nga asetolinga ebyokuwasa myaka 5 kyokka ekyokuzaala takirinaako buzibu kati omusajja ono kati bw'azaala agenda kwadjustinga kiveeri mu myaka 5 waliwo omuntu by'asobola okwogera n'ogattagatta n'ogamba wano omulamwa weeguli wano teguliiwo omuntu akugamba nti mu myaka 5 walowooleza okusetolinga n'agamba nti ate alyokke n'okuzaala mu myaka 2 mu mwaka tolabawo okwekubajjaawo ne wabaawo ono n'agamba nti nze mu myaka 5 n'ebyokuzaala I am being very strict over that maybe omuwala gyagenda ku family oba tujja kukozesa protection yonna nga tukozesa CD but I am being strict on this njagala okuzaala omwana nga nkoze family ng'emyaka 5 bwe njogeddeko okimanyi nti oyo omuntu ali better he is very clear of kikyayagala very straight kakati ono alimu okwekuba endobo ono asosa alimu okuwuguka ne bw'aba abadde n'obusobozi obulabirira omwana omanya nti oyo omutaddeko question mark so I rather go if it's me I rather go with the person abadde very strict nti tayagala kuzaala mwana naye akitunya myaka 5 otambula naye naye ng'era si yali awo gw'oteekako ennyo ebirowoozo byo kubanga oli bw'agamba nti kuwasa mu myaka 5 from now it is not necessarily nti kuwasa gwe mwawule ekigambo okuwasa n'okukuwasa ebigambo bibiri bya njawulo omusajja asobola okuba nga agamba nti ajja kuwasa 2-3 ng'okugamba okuwasa oba kuwasa Nakato oba babiri oba Kigongo oba Jessica it is not necessarily nti aba ategeeza gwe ye agambye 2-3 kakati bw'okiwulira ng'ogattagatta noti ngoga okay ono kiyinza nga tekiggwa tokikubawo ompasa ddi ffe tutandika okubeera ffembi lwaki topangisa ne tufuna we tubeera nenkusinkananga kati n'osaasanya nga ssente eri nange nensaasanya nga ssente eno ajja kukutya nga mmaliriza njagala kwongera okusimba amannyo ku kigambo kino mwannyinaze nti osobola okufuna omusajja tutunuulire ebiyinza okutulemesa okufuna omusajja ebiyinza okutwanguyiza okufuna omusajja tumanye tusalewo ki kye tuteekako amaanyi of the two abaana abawala mwagala abasajja naye mukalubye nnyo mulina obusungu bungi mulina amalala mangi obuteeguya bungi okiyimba nokiyimba nze fukamira musajja nze seeguya musajja sogera kufukamira ne salient okubendinga no nze omusajja nze seegayirira baba babiwulira in your comments in your status in your posts or videos that you put on social media men see them the seegwe musajja nga okay olaba akyogedde wano nga temugenda kubeera nga mutambula mwewombeese nnyo but I want to tell you nti omuntu asobola okureadinga n'alaba obwangu bwo n'alaba obuzibu bwo n'alaba oba akusobola oba takusobola mufuuse nnyo abateeguya abasajja ate nga mubeetaaga
Mutukubye nnyo ekyokuba nti mulabye nnyo abasajja. Omuntu agamba nze tombulya abasajja, nze abasajja bantama, osiiga ekifaananyi nti abakukozesezza bangi, ebimu byogera ne tuba tuwulira. Onootinga tunootinga. Muwala agamba nti ye yakowa ebyabasajja omukozesa obukozesa yakakozesebwa bameka. Ngenda kuba wakumeka. Era bw'osanga aweramu akamoli n'eddirisa nga nze, okwoyo okukozesebwa abasajja nze ndi wakumeka. Osobola okugamba nti ndi wakubiri. Gwe statement y'omuntu bw'agyogera nti nkooye okukozesebwa abasajja, goloza kyangu nnyo omusajja okukakasa nti oyogera ku babiri basatu. Era nga ndowooza omukono gugwa wali. Muwandiika nga tuwandiika. Nze omusajja atanjagalira baana sisobola olwo ebintu nga teweetaaga kubyogera. Nze nina abaana abange, kati omusajja ogera n'omukuba ennyo abaana n'agamba omwalo ono akimanyiko nti bano abaana sinze mbazaala. Ayaayanye nnyo okutegeera ekifaananyi kye nnina ku baana bemusanga nabo nga si bange. Kati waliwo engeri gye mwokyamu naye nga temumanyi nti mwokya. Okubeera straight, okubeera open, oba okubeera direct, tekitegeeza nti okubeera sensitive ogenda kukyeyawulako. You can still be very clear but sensitive. Open but sensitive. Lwaki ngamba sensitive? Being sensitive is when you pause and you're like, anakitegeera? Is it the right time? Is he the right person omugamba? You know, is he mature enough? Is he in his right mood? Is it the right time? Is it too early? Am I not so demanding? No kwata insecurities izo zonna n'ozikuwa omusajja. Because you've seen it all. Atuna okukyogera. Nze I have seen it all. There is nothing omusajja kyayinza okunnimba. Nze sikyakyamuka you've seen it all. Waliwo lw'oyinza okukyogera ng'olina kyogera mu bakyalibo. N'okyogera ng'oteekeddwa okufumintiriza agenda kukipasivinga atya. Kigenda ddala n'ategeera motive mwenkyogeredde. Nze nakowa abasajja. Naagano yakowa abasajja naamusobola. Nga neetaaga omuntu atannabakowa abasajja kubanga katandika butandisi. Nange ngenda kubeera omusajja asobola okuluma ejjiiko. Asobola okukalubamu, ayinza okukambwala. Ono yakowa abasajja. Nze sifugibwa musajja. Wala nga musajja naga nze sifu baba labanga muzikola zilive ezo. Nze kankubulye sozimo nze sifugibwa musajja. Nze simanyirwa musajja nga tafugibwa. Kati njagala kubabuulira kino kyensembyayo. Njagala balaga lwaki tuwunzika nga tuli parallel nga buli omu twawukanye. Omusajja feeno gye tubeera mu basajja tulina eŋŋombo. Siwasa mukazi gwe sisobola fuga. Kati olumu okufuga kibatiisa ne kibavugirira bubi ne kibawunyira nga ziizi. Abasajja agamba, I don't want to marry a woman that I cannot control. Saagala kuwasa muwala atampulira. In actual sense kyategeeza bwagamba nti I am not comfortable with that, don't question. Bwe mbanga nsobodde okunyonya negamba for reasons A, B, C, D, I am not comfortable with that. So please cease fire. Nga musajja ayagala owulire. Tayagala kumugambako bugambi. Ayagala okumwebuuzaako, ayagala okonsulting. Noonya consent ye. Byayagala. Sozimo saagala kuwasa mukazi gwe sisobola fuga. Saagala kuwasa mukazi gwe sisobola controllinga. Nkiddemu nga nange kwendi. Why would I have a woman gwe sisobola controllinga? President asobola atya okubeera president? Asobola atya okubeera omukulembeze nga tasobola kumanaginga kitongole? Ogenda gamba nti okumanaginga ekitongole kitegeeza controllinga ebigambo mubivuga ne mubitwala mu direction gye mwagala ey'okubeera negative. Wandyagadde okubeera n'omwana gw'ota controllinga. Ogenda gamba nti sozimo, are you comparing a woman to a child? Awo mwanguwa nnyo gendawo.
njagala kubuuza ekibuuzo. Osobola okurunninga ekitongole nga tosobola controllinga bakozi bo, nga tosobola kucontrollinga b'okulembera agenda gasozimo. Are you trying to tell me that I am omukozi? So the man is the boss, the wife ye mukozi? Nkuleetera ekyokusatu. Osobola okubeera comfortable, okubeera omutwe over the body, the neck that you can't control. Kati oba ogenda kuŋŋamba ki? Njagala babulira ebigambo bino binyiiza, tebiwooma. Nga bwe muwuliranga ssente yammwe ey'ekikazi terimala, ng'era owulira ey'omusajja yeetaagibwa. Tetumanyi ngeri gye kyatandikamu okuggyako bwe tusoma Bayibuli negamba nti omukazi mu bulumi bw'onoozaaliranga n'okwetaagakwo kunaabeeranga mu ngalo za musajja era naye anaakufuganga. Abasajja mu ntuuyo mw'onojjanga ekyokulya. We sweat. So after that sweating of those long hours, we look forward to sit in a restaurant, in a hotel, where we are going to be served as kings. Agenda gamba sozimo omanyiira, ngenda kwogera amazima bw'oba okuyita kumanyiira onyiige. Katuyite ekitiiyo. I repeat my statement. Bayibuli egamba nti ekibonerezo ky'omusajja ekyamuweebwa kwe kubanga mu ntuuyo ze mwajja okujja ekyokulya. Omusajja oyo ng'amaze okukyanga omuyiko n'okusitula birigi, okusomba amatoffaali, ng'amaze okutunda insurance, ng'amaze okuvuga taxi, okuvuga Uber, okusomesa, okujjanjaba, okubeera ku kkubo ng'owa traffic, okukola ng'omulamuzi, okuwoza emisango, busaveya, edduuka lya business gy'akolamu yonna ng'amaze okutuuyana bw'ati. Abigattagatta nga yandyagadde okusisinkana restaurant, hotel, gy'agenda okusaasaanyiza akasimbi ke nga bajja kumuwa ebyo by'ayagala. So a man will need to be in a restaurant where he is the boss. Ogeraga sozi nze restaurant, nze waitress, nze kichogezaako okutega. What are you trying to insinuate? Men want to be bosses. Any boss ajja kubeera very comfortable ng'ali n'omuntu ng'akkiriza nti nze ndi waggulu ono naddako. Kati eno power struggle eriwo ennaku zino yekyatawanya relationships nyingi, forgetting or failing to understand our positions. What is the position of the man? What is the position of the woman? Bino byonna bitutawanya. See, you're going to make money, but you'll reach to a situation wokkiriza nti sente zo tezimala. Wetaagako ssebo ekisajja ekidoodoma ekigenda okukuba ebiyenje n'ennabbubi mu nnyumba yo. Kati golooza nti njogera ku nnabbubi, njogera ku biyenje. Abuulira gwakoowa. Nsaba onzikiriza nnyinza obutabimalayo olwaleero. Naye njagala babuulira. In the first place, position yourself. First upgrade yourself. Work on yourself and put yourself at a level where you're going to be demanding. Put yourself in a situation, at a stage where you're going to be that good, beautiful garden full of roses, where the bees are going to be coming, fighting to touch you, to pick, to get that honey. Byonna bw'oba obyerabidde kino kye mbadde ntegeeza. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Obulungi bwe n'ekisa kye bitambulenga naawe. Naye njagala kukiddamu. Ensi efuuse enzibu. Abawala abali mu early 20s badiba. N'osanga nga batutte ali mu late 30s, early mid, late 20s ng'ate alina n'omwana. Tonnabiraba. Ensi efuuse enzibu nga gw'osuubira nti bajja mutwala nga tebamutwala.
gw'obadde ozaalawa ne bamutwala bwe twali mu kwanjula ewa Chosen Becky. I remember Spice Dana akola statement n'agamba Chosen Becky ondese ku lujja. I don't want to go deep into her statement, but simple thinking of chap, one may think that Spice yeteeka ku stage ekkiriza nti oba oli awo abadde ne chances nyingi, alina chances nyingi to find a man and settle over Becky. It is her statement. So if you happen to land on the video, I don't know ba mu clips ezazungazunga oba waliwo ku YouTube oba ate bya TikTok mubimanyi tojja bisangayo. But I remember I had that myself. She was not far from me because she was performing. Chosen yondese ku lujja. Njagala kuwa subi nti kisoboka. Naye oteekeddwa okuba nga oli mwetefutefu okukola ebitali bya bulijjo. Mwe muli okuloga, osembye temuli kuloga. Nga weekolako upgrade. Omusajja akusange nga waliwo we mutandikira. Nkiddamu nga sikukisa oteekwa okuba nga olinako kokka sente. Nkiddemu okkirize oteekwa okuba nga olinamu kokka sente. Bw'ona olinda oli abikola byonna bajja kujja. Bajja kulwawo ate ne bargaining power bajja kulaba nga kibulamu. Bw'obanga olinamu kokka sente kakati ne power struggle ejja kendeera kubanga okubeerawo okwo input yerabika. Eri direct teri direct naye erabika. Katonda omulungi omwagalwa, njogedde bino waliwo gwe binfumisa omutima. Agamba nti bannange nze mukazi wattu naafunako musajja atunuulira abaana be ababiri abasatu n'abatunaga bannange. Bano abaana nga nze maama nze taata, abaana besobola kutwala ku kika kyabwe ng'anoonya n'ekika kyabatwalako wallahi nga tekitegeerekeka. N'ato baana abaana bwe yeetunira agamba nze ngenda kukola ntya. Katonda ow'omugulu, Katonda ow'ekisa, tukwebaza kubanga oli Katonda owa byonna, alina obuyinza ku buli kintu, akyusa ebintu, asitula abantu nga totunuulidde muntu oyo kubanga gwe gw'ositula gw'omwempoweringa, gwe gw'owanguza gw'omwekwipinga. Katonda waffe tuyaayaana okujja mu bulamu bwaffe, gwe kennyini otwekwipinge, gwe kennyini otujjuze, otutendeke, otuteeketeeke, okututegekera victory oba obuwanguzi. Abantu twetunuulira nga tulowooza nti ffe tulina okuba ne skills, ffe tulina okubeera na buli kimu, ne Katonda waffe otwagaza kubeera bakkakkamu, otwagaza kukwesiga, kutambula naawe. Bwe tutambula naawe gwe kennyini omala okutupositioninga. It is very hard okulowooza nti tunaatambula nga tukozesa emitwe gyaffe nga ffe, ne tudependinga on our own understanding. Yet bwe tukkiriza nti tulina kutambula naawe nga okutegeera kwaffe, okwesiga kwaffe, okukkiriza kwaffe tukwesigamye ku ggwe, otuluŋŋamya on the right path. Bino byonna bwe tubyogera twebuuza ebibuuzo bingi, naye nga waliwo ekibuuzo ekikulu omwana w'omuntu kyateebuuza, kyekya relationship between that person and you. Tustrugglinga n'okufuna ababeezi ne twerabira ensibuko or the genesis. Ani alina manuscript, ani alina manual ey'obufumbo. Bwebanga ali plan ya kizimba, ani agirina, ani agiteekawo. It is you, God. We've walked away from you. Twesize emitwe gyaffe, kakati tuli eno tubundabunda. Tujjukize nti tukuleka we tukulese ne tugenda nga tutaayaaya ne bitulema. Abatambudde bokka bitulemye. Bwe tugezezaako okutambula naawe tubirabye. Tujjukize ekyo. Abaana ab'obuwala banoonya ababeezi, ne beerabira ababeezi n'entandikwa y'obufumbo gy'eva nga it is you, God. Abaana ab'obulenzi ne batunuulira eby'okumpi wano ne beerabira ebyebuziba. Oyogedde naffe mu bigambo bye tuwulidde. Webala obuvumu bw'owadde sister okusharinga naffe love story ye ne story ye ey'obulamu bwe. Okyusa obulamu, okyusa ebintu. Kola ebyekisa mu bulamu bwa sister n'abamufaanana. Emirembe egyo gibeere mu ffe. Bwe nyina atuula mu ffe tujja kuba n'eddembe, tujja kubeera free, tujja kusanyuka mu kusoomoozebwa, tujja kuyita mu muyaga n'essuubi kubanga tetuli ffekka.
tutuuka ng'ekigere w'okijje we tukissa obeere Katonda waffe tubeere abaana bo bewenyumirizaamu leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira, mwe bali kutugula ku ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko, oyinza okuba tulina kyogukozeemu naye sijja kukubuuza, kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu nga tebagumazeeko, naye weebaze Katonda nti oli mulamu. Ate nsaba negwo gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde, mwena nammwe mwenna bateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti. Temwerabira, tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola, tumukkiriza bakasoma baffe abalungi. Tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu. Abaagala ebibanja nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula nguza mutegerawo bulungi, naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka, tibijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijja bagamba nze njagala eka. Yes, tuleese eka ku miliyoni 45. Ebuwalula bategera Mtyana Road nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ewuyala ku masheda ku miliyoni okutandika ddala kwa 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road, bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. Sofa tuyina ettaka mu eka, tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babagalako omwaka batwala ploti enneneko, abasinga baagala ploti enneneko. So muntu ono tutandikidde ddala ku 5 ku 5 nga bibanja, then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Bannange tukkiriza ne kibanja mpola. Ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka. Abasingira ddala abadde bamanyi ofisi zaffe wetwadda si wala nnyo nowetubadde, ate lwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba. Gwe wena amanyi Emmengo Katale oba Emmengo ku Shell, ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite Sir Apollo Kaggwa. Era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties wangu nnyo wano, so bwateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera. Essomero lindi opposite wano, Shell endi mabbali. So tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola. Malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kye nnina. So baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday. Ennaku zino twali twakyusaamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga. So abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Enamba zaffe ez'essimu zibeerako, osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola. Enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzongero zibasomera eri 0752 110514. Eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo. Mwebale nnyo, mbagaliza omwaka omulungi ogujja. Ngubaagaliza muguyitemu bulungi, Omukama abawa obulamu, abawe n'obugagga n'ebyo bye musinga okwetaaga okusinga bye musinga okwagala. Mbagala nnyo planti baffe.